Oli mulabi mulungi wa KTV omulungi osibye otya ngamba nti Yesu yeebazibwe. Kulikayo ku mirimu gy'obadde abavudde ku mikolo n'ebudde bukyale bamukyaliyo kozi nga oyanguye nnyo okufumba naye nzikiriza babadde ku mikolo abamu mukyaliyo naye abaana gye bali waka abaana temufaayo maama yaleeta keeki nga avudde ku mikolo. Mukama tumwebaza olunaku lwaleero wano ku CFC tubadde n'embaga muwala waffe mutabani waffe Peter n'omwa ye Kalungi Jessica Kalungi batutte bufumbo butukuvu muyogeyoge. Thank you n'abalala ababawerekeddeko mwanyumye. So mukolo gutandika butandisi naffe olumayino shop eti pa nga tudduka nga tubeerako kubanga abasumba tulina kuba ku mikono gy'abaana kubanga tuba twakisabira. That is a good, that is a plus. Amanya nagogedde kuba Alfred Rugumire musajja mufumbo mukyala gyali n'abaana babaagala ne Nazara gyawe walega yaza webale kuteega KTV Emani kumpeera omugisha. Wow. Mu studio obudde nga buno tuba tuze tuba kubitwogera kuiva ku meza y'omulabirizi ku Christianity Focus Center wa Bishop Sin Kiganda ne Mama Sin Kiganda kujja ku mugaseko n'abasumba banje babereza na Bishop. So n'olwaleero era mu studio siri muzeka ndi ne munywanyi muweereza wa Mukama tubeereza naye ayina isaza lyalabirako mulabirizi Samuel Masajja naye kasooka obuuze tugende maaso musumba. Buuza kuba tulabe. Ddala Kristo Yesu yeebazibwe nnyo. Bannaffe abatulaba ate era nammwe abatuwuliriza omanyi waliyo abantu nga ye mwatwaddira n'ateekako ekifaananyi ne kibeeraawo n'aleeta n'essimu n'akuba TV n'amala gamba bano basumba bange banyumira naye nga tabawuliriza essimu emuli awo ate TikTok n'amutwala nga yatutte ebirowoozo mu kifo ky'okufaayo n'awuliriza bye twogera ng'ate ye alaba bulabi ekifaananyi naye mwattu weebale ggwe atulaba ate era ng'otuwuliriza. Mukama akuwe nnyo omukisa twebaza Mukama ku lw'obulamu bwo ate era n'obulamu bwaffe tugulumiza Katonda ntumwebaza amazima omwezi guno gw'omukaaga guno gutambudde era ennaku z'omwezi 13 omwezi gwa mukaaga twebaza Mukama ku lw'ekyo. Kakati nno mikwano gyaffe mwenna abatulaba ate era abatuwuliriza twebaza Katonda ku lwa taata waffe Bishop David Livingstone Kiganda Saalongo era netugulumiza Katonda olwa mami waffe Mami Cindy Kiganda batukoze bulungi era batulabiridde bulungi mu bulamu obw'omwoyo era buli lw'otulaba nga tutudde mu ntebe zino bandibadde be batuddewo naye batwesigisa ne batwesigisa baga nti kakati ate mmwe mugende mukole kino ku lwange. Kale ne twebaza Mukama nti taata ne maama tubasizzaamu nnyo ekitiibwa ne tubeebaliza Katonda ne tubeebaza okutuweereza nga bulijjo. Omanyi muzeeyi n'asula ng'aweereza ate n'amaliriza n'atambula olugendo lwa mayiro meka n'olunaku olwaleero manyi nga yasimbudde nga ali walako naye nkya atugenda kubeera naye. Kwegamba ne twebaza Mukama ku lwa taata waffe ne maama batukoze obulungi obutali butono. Nze baze neeza. Gwe baze neeza. Obadde oyogera. Yes. Abawulira nga tebawuliriza abakuba obufaananyi naye nga tebakola ki? Tebawuliriza. Nenzijukira olunyiriri luli mu Bayibuli lubyawula nti abo batya Mukama ne boogera boka na boka nga bwe twogera Mukama Malaki 3:16 awo abatya Mukama ne boogeragana boka ne boka Mukama n'awuliriza n'awulira. Oyulira ndowooza n'awuliriza ate era n'awulira. Abo batya Mukama abo ekitabo ky'okujukiza ne kibikuliddwa mu maaso gaabo batya Mukama ne balowooza erinnya lye. Kati by'okujukiza tujja byogerako naye kuwuliriza n'okuwulira era nga weeyogera oyinza kuba nga ali era tuwulira naye nga tawuliriza.
kati njagala owulirize tuyagala bawulirize njagala owulirize oseeyo omwoyo omanye lwaki twandirese ebirala byonna twandirese embaga ya Peter nesooka tujja wano tubeereko kye twogera gy'oli bw'okiwuliriza kisobole okukuyamba. Ntera nnyo okubagamba nti oluusi omuntu abeerawo nga alina ekimukutte naye lwa butamanya singa abeerako gye yakiwulira kimuyamba okukyusa obulamu bwe kubanga olaba ne bana abatuwa abagaba empeke bafuba okulabika nga kwawulira n'akuwa empeke nti kakati panado tujja kumira 2 emirundi 3 kati azirina ye ng'azirina awo tamanyi bye bawandi oba kyasobola kukola omutwe gusobola omuluma n'atasobola kumira kubanga aziraba bulabi awo tamanyi kigenda mu maaso singa tebawandiiseeko kubanga tewali yakimunnyonnyola. Kakati y'ensonga lwaki tujja tukunnyonnyole engeri ki gy'ogenda okusumululwamu obeereko engeri gy'otegeeramu ebigambo ebimu n'ebyo taata waffe byaba ateeseteese ebigenda okuyamba nti bw'ova ewaka ojje n'essuubi ojje n'okukkiriza ojje ng'omanyi nti ddala wano wendaga kyekifo ekyokukyusibwa kino ekifo kyekigenda okunnyamba. bw'obadde otandika weeyanjula oyogedde nti omulabirizi Katonda yamutonda mu ngeri ye ekisa kirala mafuta malala eyatuweereza jjo muweebulizo yanukulu we ekiro mu overnight yabadde mulalamuko ne bw'aba akoye kasita akwata microphone ebintu bikyuka. Katonda amwambaza amaanya n'akyusa ebintu n'owulira nga ekisayina kirala kyovola nti omuntu waliwo abantu baffe abamu betugaana nabaddeyo ne bwesiddayo ogwo oba weefiiriza oba olina kye weefiiriza ky'otamanyi kubanga bwe twogera bwe tutyo nti buli saaviisi erina ekisa kyayo tuba tukitegeeza era buli lwe tujja mu maaso go ne tukubuulira kubanga tukubuulira ffe kye twalaba togeranga ba mukama waffe abamukubikuulirwa agagamba nti ffe tubabuulira ebyo bye twalabako era bye twakwatako nga bye twogera kubanga naffe tetwalinga bwe tuli tikituufu kye tuli si kye twali yensonga lwaki ogenda okulaba nogaana ye abantu abo bo kiki mukama yabakola atya naye nga mwattu tulina we tutudde wansi w'omusajja wa Katonda Katonda n'ayogera okuyita mu ye n'abaako byakyusa ate eri ffe ize mu bufunze tuyinza muyita he's a transformer. Bishop tuyinza muyita is a transformer, a life transformer. A life transformer. Ojja ng'oli bw'oti n'akukwatako in a short period of time olaba ebintu bikyuse. Twabadde wano mu deliverance overnight eyabaddewo omukono gwa Mukama gwatambudde. Tuyinza mu programu eno bayinza butazanya bujulizi naye omusajja agambye nazze wano nga obujulizi bwabadde bungi real one instant miracle, instant healing, different grace. N'agamba mwabadde musinza nti omukono gwa Mukama guli mu kuyita omulwadde agenda kola ki? Agenda kuwona. N'agamba omukono guno gwali gwasanyalala. N'abadde neegezesa bwe mbyogerera mpulira n'enviiri nga owulira nga zikuva ku mutwe birala mukitegeera babadde bageze n'agamba neegezesa ngamba kati omukono ogubadde gujja bwe guti kati gusumuddwa si yeyeka
bangi bawadde obujulizi nagamba oli yagambye nti nabadde seewu nabadde mpitawo ngende naye bwe nabadde mpita kumpi nempula eddoboozi kyama naye badde nebibutawaanya naye Yesu yakikoze yasembyeyo nawulidde banyi nekyanjogera okusatu naye ekiro ssaawa 5 oluvannyuma lw'ensi mwe tuli bajja kuleeta ebyabadde obujulizi kakati bw'oba sibikuwadde kati nkuzigirira mu maaso awo ku ssaawa 5 ojja bbira nagamba naze nga ndi mulwadde ne bwe batuddeawo ngamba naye situka gendako mu ddwaliro tiba nogamba naye waze kuwona waze okuwonyezebwa beerawo nemusoka nebuzaabuza nemba nfulume ngamba ddayo Katonda waffe onyeza bwereere yamayo obujulizi gamba nawonye mpulira bulungi everything eyo gwe tubagamba akozesa omulabiro kyova olaba nti tetulekaayo kujja buli kaseera obanga oli wakaawo ddiiro lyo obanga oli ku mulimu gwo kubanga kati essaawa zino waliyo bannaffe abakyali ku masaluuni gaabwe waliyo abakyali mu restauranti zaabwe okwegamba wookolera nga KTV giteekako naye ng'onyumirwa bunyumirwa beboogera era bw'olaba noga abasajja abo mukama bakoze bulungi bannaye banyumira naye ffe tetuba tetuzze mu TV yonyumirwe bunyumirwa kyokka naye tuba tuzze tukuleetere amawulire amalungi naawe oyambala amaanyi agagenda okuyamba kubanga buli lwowulira oluyoogaano omusajja yali Batumaayo ye yawulira luyoogaano nga n'okulaba talaba naye bwe yawulira oluyoogaano bwe yawulira ekibiina ekiyitawo abantu amaloboozi g'abantu abatambula kyava abuuza ani oyo ayita kakati ife tukugamba nti waliwo w'osobola okugenda ekibuuzo kyo ne kyanukulwa nti yewa mu Christianity Focus Center kubanga oyo gwe yeebagazze oba gwatambuza oba gwatambula naye oyo gwakolera awamu naye Bishop David Kiganda gwe twogerako nti Kristo gwakolera awamu naye ajja kubeerako wakujja abeereko wakutwala lwansonga ki nti ffe bwe tujja tuleeta eddoboozi lyaffe lifuuke oluyoogaano mu matuugo owulire obeereko kyogaana ye ddala lwaki sisitula kino n'enkisuula eri ekibadde kiganye kubanga ye bayibuli etugamba nti yadde baamusirisa naye n'ayongera ye simanyi oba bbaawo oba mukyalawo ye ng'atalokokanga naye nga bw'asangako TV agamba ye ebyo biki by'oteekako gwebyo bye bikunyumira ku TV zonna oyo ge gamu ku maloboozi agasirisa lisobola okuba nga likusirisa osirike naye ye yeeyongera n'abuuza bannange n'ayita nti Yesu omwana wa Dawudi onsaasire kaakati naffe bwe tujja eddoboozi libadde likusirisa ligamba ojjeko TV eyo obanga ligamba teeka noonya awalala kuba buno obudde waliwo obuntuntu obubeera ku mativi amalalalala kyekikugamba okikole naye ffe tuzze tukugambe nti yambala amaanyi obeereko by'oteeka wansi obwo obuntuntu simanyi TikTok simanyi buki buwummuze wansi osuula eri ekigoye ekyo ekyabazibe b'amaaso otambule ogyogoberere otuuke mu Christianity Focus Center mukama agenda kulaga ekisa okoze statement yes n'ogamba ani oyo ayita ani yes bwako g'obuuza ebyo bibeera wa okitegeera era bwako g'obuuza ngamba ani oyo ayita kitegeeza amatu owulidde otaddeyo n'omwoyo ekinategeeza nti otaddeyo n'omwoyo lwe lunaku lw'enkya okutukyalirako tojja nkuwa wa Bishop Kiganda mu Kisenyi ffe tukwaniriza bw'otuuka ne if you are a visitor for the first time you want to see Bishop kasita otulanga mbu wayi Bishop mwangambye nzije mubuuzeeko nzije kola ki mubuuzeeko noonyaako magambe mulabirizi nje ennaku zino babagambye nti
teri kusaaka bantu mikono naye kumanya nti akusama ekitiibwa tagenda kuwa jamba emu ajja kuwanika ebiri a sign of respect nkusizaamu ekitiibwa mpanise n'ebiri okitegeera njogera ebyo njagala mu dakiika mu sekeri zino tugendeko mu break naye nkugamba nti omulabirizi David Kiganda akwagala takwaniriza ate buli kaseera Katonda mukozesa mu ngeri endala waliwo ne banyinaffe ne baganda baffe ade bagira ne babeereeyo nagamba omusumba wange ono nze mwagala naye n'osigala ku TV abaana tobaganya gikwatako toganya muntu azanyira nga saavisi etuuse omulabirizi wo omwagala okukamala naye mikwano gyaffe twagala okubategeeza. Njagala tugendeko mu break kati being nti obulango gye buli bwe tukomawo mu break eddako tujja kwongera kati ne ku Sunday service ate tudduke tugende ku AMC tova KTV katujje ddala okuwumula si kutuuka bwe boogera byogedde bulungi kyekyo obuwumulo oba sinatuuka baanaffe twatambulanga edda naku lumu nzijukira ne maama wange nali mbeerako eyo wa taata wange omuto naye we nagira bwe nti we natuuka ewaka maama nangamba mwana wange sirina lwataano lwatuzzi tugenda kunywa manya olwataano lwakacupa k'omubisi ku kkubo naye kwata otuzzi tuno ogende natwo otuuka bw'owulira ennyonta ekulumya otuule osooka otunywe kaakati nagenda nako ali we natuuka waliwo ku kkubo we natuulako wabbali nenye otuzzi twange maama tweyampadde kaakati nali mpummudde naye nga sinnabatuuka gye ndaga nali nva buzimba nga ngenda kakuba nsiri kaakati awo kitegeeza naawe wano ke tuva mu kuwumula tubadde tetunatuuka tubadde tunywa ku tuzzi twaffe abeka kuba nsiri oba kiri mu Uganda abeka kuba nsiri tubatumidde sebo otuuka ekabulasoke eri gyewava akaviiri nabo tebalina nviiri bakabulasoke balina gye bakolera akaviiri abekabulasoke ati ovaawo n'ogenda omanyi paka wadde olina emboozi y'akacupa nebuuza ebiseera ebyo bakuteera mu kacupa kikaki kabizigo kakyate obanga bwenza oli etaliwo akasoda buno bwatika bwatika kaliwo waliwo obusepusi obwo bwaliwo era kebanteeramu nenkasaanikira zu kati kyemanyi Irene tamanyi busoda obwo kebe bobo tebamanyi kebe Sandra mbutimu soda sepusi tebabimanyi bimito tubaire tunatuuka tukomyewo nate tubyeko byetwongerako bwetwagenda mu break nga tukyeyogera omukono gwa Mukama kyegukola n'olunaku lw'enkya mbadde nkyamanya nti muggyeko wano ku CFC awo ebya saavisi bibawe saavisi eza Christianity Focus Center headquarter anti bwetwoge headquarter olina okubyawula kubanga Christianity Focus Center gyeziri mpitirivu ng'awalala osanga saavisi eri emu etandika 4 neggwa 7 naye nga nayo Christianity Focus Center endala ozisanga zirina 2 etandika emu neggwa 4 endala netandika ku 4 neggwa 7 kwegamba bwe zityo naye kwedikwota taata waffe Bishop David Kiganda gyaweerereze oba gyasinziira olunaku olw'enkya gyagenda okubeera kubanga tomanya olumu ojja musanga masajja nga Sunday service agikwatidde masajja naye olw'enkya zigenda kubeera service 4 ku makya ssaawa 12 ez'okumakya eggwa ku ssaawa 2 eyo ebano kiraasi
Bible class era osobola ogiyita Bible school yonna kubanga kiraasi eyo egatta bonna abeetaaga okusoma oyagala kumanya ki oyagala kutegeera ki kubanga gy'osinziira n'obuuza n'okubuuza mu saaviisi eyo yo osobola okuwanika omukono nti kino sikitegedde ne bakikuddiramu kubanga yo kiraasi eggwa ku ssaawa 2 kati gwali eyo oyinza okuba olina musumba oyinza okuba oli muweereza mu ngeri zonna naye nga wakyaliwo ekikutawaanya keeranga ojje osomesebwe kubanga yo kiraasi si abamemba ba Christianity Focus Center eyo si emu ku ezo zewasomeramu bayibuli bwekiri yes bwekiri era oli omu ku bapayoniya kuba twagitandika dda myaka gitambudde naye nga twebaza Mukama nti taata waffe akoze omulimu ogw'amaanyi tendekerawo abaweereza gambye tubadde n'abaweereza nga si ba Christianity Focus Center bokka basumba bazze nga bavudde nga saidi z'e Makerere bavudde nga wa naye n'akeera najja n'asoma n'amala n'adduka n'addayo ateera mwattu n'aweereza kineewuunya ku mulabirizi akulera talenti gy'olina n'agirera n'evaayo ekyokubiri agivumbula nga togimanyi omwoyo amutuulako amugamba naye ono akiri wadde takimanyi wakitegeera ekyo nze ebintu biringa 3 byamala okukakasa nti taata waffe nabbi eyogera nnyo byebiriwa gwe walaba ki ebintu ebyo bitandiseeyo ku kati 3 ebyo byo agenda okulaba bulijjo kino omulabirizi alaba mu maaso waliwo omwana omu ku baana baffe wano eno nga yali ye tasobola nakwekkiririzaamu nti asobola okubeerako kyasobola okukola naddala ku TV naye bannange genda okugiraba ati nga mulabirizi yalabye talenti mu ye nga yalabanga nga alina ensonyi ye nga awulira atya n'abantu naye n'amugamba osobola okikola n'atandika n'akikola ate n'akikola bulungi ng'ate alabikira ku mpewo ekirala waliwo mwannyinaffe omu yali akolera mu kifo ekimu ne mutwalayo muzeeyi agenda asabe naye ye ng'ayagala bamusabire bali baveewo abamuyigganya bwe twatuuka taata bwe yasaba naye n'amugamba si be bagenda ovaawo gwagenda okuvaawo era teekateeka woolaga awalala oli n'awulira oli byamumenya nagayinze bagende basanyuke nga n'asooka n'awalira naye bwe yagira n'agamba kyava mu taata wange kaŋŋonde kubanga era byalinga era tebitambula bulungi n'asitukawo naye amazima mu kuvaawo kwe ekyabaawo singa yaliwo naye yali agenda kufa kubanga oli yasenguka baba yakasenguka ebbanga siddene oli naafa eyaliwo ng'amuyigganya bwe yafa akavuyo konna kaali awo singa no yaliwo baali bagenda mutwaliramu nga balowooza nti abinamu omukono naye nga yavaawo nga kitaawo amugambye vaawo njogereyo ekirala ebyo bimala omulabirizi yakola statement nagikwata nnyo sijjukira mwaka naye nagikwata n'agamba taatawo ne bw'aba atudde ng'oyimiridde nga wazenezo oli muwanvu oba okitegeera
naye ng'ali mu ntebe ye atudde. Taata w'omuntu atudde gwe n'oyimirira aba alengera gy'otalaba nga ye atudde wansi naye nga gw'oyimiridde bajeneza muwanvu naye kati gwandaba funa taatawo nga mumpe ng'atudde ne mu katebe kano akampi n'alaba naye aba alengera ebiri ewala ate gwe nga oyimiridde naye nga tobiraba. Kati oyo mulabirizi bw'alaba nti nsande bano kambeereko nkolemu abantu tomanyi bakoze ku Bible class bakoze era kati nakiki kye bali kati twogera ku Bible class tugende ku yokubiri etandika ku ssaawa 2 neggwa ku ssaawa 5 ejja kuggwa ku 5 olunaku olw'enkya era omutima gwo gubeere ya luzungu na Luganda evvuunulwa eba ya luzungu nevvuunulwa mu Luganda. Kaakati eyo bweggwa newatandika endala ejja genda mu maaso bwevuga netuuka 8 nga tennaggwa ng'otuula bwevuga netuuka ku 9 nga tennaggwa ng'ogamba Mukama mulungi era ejja kuba ekoma mu budde obwo. Ekyo tewali kupapa tewali nsonga ekupapya nziruka ngenda dedicate the day bw'oba ng'olina gy'odduka dduka jangu ng'obudde bukyali esaba eyokubiri ove ku ssaawa 2 mpaka ssaawa 4 oba 5 odduka ogende okole byokola ebirala ne bw'oba ogenda ku mulimu gwe esigadde ojja giwuliririza eyo naye ne bw'otula zonna n'ozibeeramu anti kakati ffe kyetuliko nti tugulumiza Katonda nti Katonda waffe atuganya nti ennaku zonna tumusinzizaamu ate tewali lunaku lusinga lunewaalwo owulira bukulu nti onoogamba luno olunaku tetulukolerako mulimu osobola okusinza Katonda n'omuddiza ekitiibwa n'ettendo n'omusoosa n'omuwa ekifo kye ekisooka n'omala n'ogenda ku mulimu. Abalala bakozesebwa musumba nga bambi babawa olunaku olw'Esande babata ssaawa 9 bamugamba jangu kakati naawe esaaviisi yo gyeri eyakawungezi ssaawa 10 oba 10 okutandika netumaliriza ku ssaawa 1. Kakati mikwano gyaffe twagala okubaaniriza ti naawe bw'obanga okozesebwa ate mwattu nyina bendaba musumba ng'oli ayina ekkanisa gy'asumba oba ng'alina ekkanisa gy'aweerereza ogenda obbalaba mu deliverance service nga bazze akawungezi nga weebali nga bo ye service nti eri bagenda ne baliisa ate eno ne bakomawo ne baliisibwa naye n'agenda mu buliri bwe ng'alina omwoyo gwo kyaguwadde kye bamuliisiza. Mbadde wano n'endowooza nti wano ku CFC tetupapa nti saaviisi bwe tubagamba nti esooka yakubiri yakusatu tetulinga bali nina we nagenda kyaki amateeka gabakwata sayidi zeeyo bw'oba toyina bino wammanga teri kukuŋŋaana. Kaakati bw'oba oli Christianity Focus Center church nga waliyo Hope Foundation Church ndala Christianity Focus Center bw'emaliriza service esooka eba ejuziza nga egenda ssaawa 6 Hope Foundation Church ng'ejagenda mu kizimbe ekyo kimu yemu ekizimbe kyekimu kati ng'ate Hope ejja okitegeera embeera ebatuza ku kisenge naye tumwebaza Mukama nti ffe tukkirizibwa kukunga. Omanyi obadde ogera CFC neŋŋamba abantu tetubabulire CFC branches tulina nyingiko omulabirizi onaweereza amulamulirako emasajja tulina CFC Gayaza tulina CFC Kiteetika CFC Nabingo CFC Sumbwe CFC Busukuma ayite Busukuma tulina CFC eri Eruwero
Kigombe. Kigombe. Tuyina CFC ono we Pastor Mukisa Chachi eriwa? Ewamala. Tuyina CFC Palisa Etororo. Tuyina pozi wano wa Pastor Dediki bayitawa ne? Saidi zeri Namugongo side bayitawo waliyo CFC Bukerere. Waliyo ne CFC Kamwenge. Kamuli Kireka. Ne Kamwenge. Jeziri Masaka. Mpitirivu. Gomba. Hoima Road. Ne Gomba weziri no Bujimba kwegamba ziri mpitirivu. Naye ngawe nabadde mbagambye mu kusooka nti zo weekanganga ezimu ku zo zirina saavisi ki emwemu oba bbiri. Kati nze gye nnyimirirako mulabirizi olw'Essande Masajja tubeera n'esooka ku ssaawa emu ey'okumakya. Ssaawa emu ey'okumakya mpaka ssaawa 4:30 eba mpanvu ddala, mbamu okwegayirira, mbamu okusaba kungi. Kakati neggwa ku 4:30 mpaka ssaawa 7. Ate eyo eba ya Luganda lwokka, seeri eba evvuunulwa mu Luzungu, naye kati y'Oluganda lwokka eggwa ku ssaawa 7 gwennyini. Masajja Kibira zo. Leka nkiikire ne baana babbebi abakazaala. Salaam. Lwasa stage. Awo ku Lwasa stage waliwo CFC Newborn Baby Church. Just don't miss to visit them when you have time. Atenga naye era naye ina service. Musumba. Yes. Ansigaza dakika zaffe si nnyingi nnyo, njagala tuzikozese tudduke. Yes. Tugende ku AMC. Nga bwe tugenda ku AMC njagala mbajjukize nti ku Lwomukaaga olujja waliwo ki? Ensisinkano gumite. Kambagambe ensisinkano ennaku z'omwezi 2. Mukeere kwata vuvuzera. Yambala olwego olukunyumira. Ssaawa 1, ssaawa 2, ssaawa 3 tuba twatandise dda okuyimba emizannyo. Nawuliddeko bano abaana batuweereza oba ekyombo oba ensimu etuli. Waliwo agenda tuweereza live. Obadde bawulireyo ku leediyo. Gamba ne bana abaana. Kuba bambi ffe tulabika mu kamera. Ne batulaba. Naye nga bakwata Airini netumwogerako wano. Airini ayinza kuba nga leero naye wali ababeere mu leediyo tetubalaba. Amaloboozi bagenda kutuwa ekintu live. Awo ku kitundu kya CFC ate omulabe ti yatuwa screen gagadde. Ne boogera nga kyeboogera kyolabako. Kaakati baba nga kyeboogera kyolabako. Don't miss. Ate olunaku lw'enkya Pastor. Ate abakozi ba CFC aba Kingdom Media balina oluyimba. Olupya nga lwa nsisinkano gumite. Nsisinkano gumite. Era enkya bagenda kwefuga ekituuto ekyo. Kigenda kuba kingi. Ojja kulaba atalina amazina. Ate ayimba mu luyimba at least ajja tuwa ku mazina. Kituufu. Tubone mbu tusimayiringirako program wogikoze bulungi. So ye tuveeyo ku nsisinkano tujja ku Lwomukaaga tuteekako kintu kirala. Ssaawa 2 ez'okumakya obe ng'otuuse kuba batusuubiza. Bali mukwano gwange alina omukolo leero. Yambuuza Musumba ensinkano ya ddi nga tayagala kutumeragana nayo. Ogirege Bwana Karuhanga ng'akola nteekateeka ze. Ligamba nsisinkano ya ddi ngamba ya 2. Agamba nze kate 13. Kubanga ate nsisinkano toyina bw'ogiyingiramu. Muwala wange Sylvia w'embaga 27. Musumba nsisinkano ya ddi 2. Agamba kanjongereyo. Kubanga buli tewali kiriko. Tewaba anti omwezi kwega buli kyoteekateeka. Okiteekateeka naye ng'okimanyi nti omwezi gwa nsisinkano. Kati gwe oyawulako bwawuzi nnaku ndala naye omwezi gwo twagutuuma omwezi ogwaki ogw'ensisinkano. Pasa tugende ku AMC. Tutegeeza dakiika zaffe nga 3 ku nnya. Ensisinkano ey'omulundi guno yanjawulo. AMC yanjawulo oba Annual Ministers Conference ye conference eteekateeka abaweereza. Ye conference eteekateeka abantu
ne batandika okulaba ebintu mu ngeri ey'enjawulo. Owulira engeri ey'enjawulo kwegamba olaba omusajja yali Erisa omuweereza we yajja n'amugamba tufudde batulumbye naye n'abaako we yamutuuza n'asaba n'agamba kitange muzibule amaaso alabe. Yagenda okulaba ng'abali nabo bangi kusinga bali badde alaba okusinga bali ababadde bamutiisa. Ekyo kireeta kutuula ne wabeerawo ayogera gy'oli mu bulamu bwo n'osobola okulaba ebintu mu ngeri entuufu. Luli obadde obiraba bulala naye n'otandika okulaba ebintu mu ngeri entuufu oba esaanidde. Kakati mikwano wano tubatemyako butemya tubabagulizaako bubaguliza katono naye tukyeyongera okujja otegeere lwaki wandibadde tosubwa annual ministers conference olukuŋŋaana oluwangadde emyaka egisoba mu 3 kati guno ogwa 3 mu mbala naye bwe kugamba nti esobye myaka 3 esobya myaka 30. Kakati kyetwagala okugamba nti weeteeketeeke bw'oba mukozi ng'olina boosi wo wandiika osabe osobole okuba nga bakuwa liivu eya wiiki emu waakiri. Siibula tugende. Mikwano gyaffe tubaagala nnyo. Nnaku olw'enkya tubalindiridde mu Christianity Focus Center olwa services lunaku lwa Sunday. Mukama jabba wanyo omukisa mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Temwerabira nga bwe tubagambye nti ne masajja tubeerayo ate era ne ku Friday eri tujja kubeera ne overnight. Tetusobola byogera ne tuyimalayo naye njagala mbagambye nti olunaku olw'enkya lwaffe ate njagala mbasiibule mubeere bulungi ate ebirala bikyajja. Mukama bampeera omukisa. Alfred Lugumire gegange.